kwatako nze mbavuddeko basi ani abba yesooke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 basabo ne bannyabo okamba njulire abatuma job agency oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda wekwate bannaffe abatuma job agencies era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala banking agents bakashia secretaries badriver abasomesa bamakanika b'emmotoka ennene mobile man attendants office attendants abakola mu hardware abakola mu betting school matrons abakola mu farm private guards cleaners neba housemaids nga kosa n'emirimu emirala mingi era nga mu byonna beetaaga abo abaasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 oba 0778556172 osobola otusanga ku ofiisi zaffe erina Teete ku luguudo oludde Makayi todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo Tumo Job Agency. bannaffe ababuwambo Bulambo Boys Film Production bagenda okubanga bakituusaako kyotalina kukola kulabika nga kwekusibwa awamu ne Duncan Digital Studio be bagenda okubanga bakituusaako Buwambo Boys olwaleero begasse ne Kyotera Film Production ne bagatibwa Omugave Mukibizi Production be bakituusaako batugamba nti Kanakulya Mark ye nannyini firimu asooka ate nga Nabosa Patricia executive producer Kabaka Duncan Kataala ye yabadde director waayo era nga Naluwoza Salima equipment and costumes Kavuma Peter yakoze ku by'obufo Kavuma Peter ate nga sound effects by Ronald Omusiru etandika butandika ate nga Sebyala Kenny yakoze ku effects visual effects supervisor tugenda maaso kali nno kano bakatumye esiga ly'omusambwa era nga etandika butandika esiga ly'omusambwa Duncan Kataala Constant ate nga n'ebirala byonna genda nze byogere sibitegeera kumbe n'oli ye Ronald Omusiru kiki ekimutuuseewo kino nekiseka mwana tobeeranga omya agenda kundeka mu njogere nkadde oba enjaye yemukubye oba nkwakyo yemusazeeko naye bweba njogera mpya kati namanya ati abadde agamba kangende noonya ani gwabadde naye bayinza okuba bafunyeyo enjaye empya nga bw'oginywa mwana obeerawo oti bagirerange bagimpeko nyweko enjaye eyo enkubye nange enkubye ogenda okulengera omusambwa gusiba wano kye bayita omusambwa gusiba kati buli kye bayita enkodyo yonna tugenda maaso nagambye bannaffe aba Boss Lady be bakutuusaako ekina-Uganda kino basangibwawo mu Damamu era nga bakutuusaako buli mmere yonna ekika ky'emmere yonna yonna gwe munanga mpuliriza oyagala kulya ku mmere ekika kyennyini kyewaleka e Uganda oyagala kulya ku mmere ekika kyobadde oludde okulyako etali mu kiyumba bakubireko ku +966 538 758 432 tugambye nti Kasaalaba 966 538 758 432 basangibwawo Damamu era ye namba gyenkuwa
ya Saudi Arabia. Oyinza okuba wagenda ne MTN yo bakubireko ku plus 256 781 7570 206 be bannaffe bano abamanyiddwa nga aba Boss Lady ku kyokola delivery y'emmere yonna yonna giweetaaga gwe muna nga mpuliriza era laba ekina Uganda kino basangibwawo mu Damamu kati tudda ku muyaaya akwanamu ku musajja zireeta Ronald omusiru ndi wano omukyokojja wamulabika olaba mukama wange ngamba tumale poloti tugimalayo poloti yakula bwete kati omuyaaya ono yalinginiya naye ebyenzimba nga bikyamuyiribya ennyumba ya kyama kati kumbe ne gwe bagamba ye Ronald omusiru ne bamugamba okwetegereza ennyumba wano labawo nnyo owulira firimu najja neyetegereza ennyumba kumbe ekituufu ennyumba ya kyama waesokojja wali onywedde kikaaki okuzimba ennyumba bwete kakyama konna tokalaba kati leka tumale okufeera fala twalina kikeni kyekyaweeta ensondo gw'omulyango kituufu gwakyama nakimanya kati wulira firimu naye omanyi madamu poloti yo yakyama nyumba yakyama bapoloti wulira Ronald omusiru kakati kiringanga omuntu wanakyama omutwe bwati kati ne bwoteekako eriiso ku mutwe likyama kati poloti yakyama ne bazimbako ennyumba kati bwe bazimba olw'okuba poloti yakyama nga n'ennyumba ekyama okitegeera kati ennyumba mwali mulina ogizimbamu straight kubanga poloti teri straight kati omanyi wazimbira meka twagamba 6 nakuwako meka njamala tula ku kitabo kubamba wampa busolesole mwana ennyumba yakyama kakati enkima tesala gwa kibira mwana akayumba kakyama wali onyweddemu kinatenga kyekyamutuuseeko n'ekirala kiveeko Keni omulabyeko mbadde mbawewakaye musanza musanga awuza andaga emimiro oba alwakawa yakozesezza nga kakuba oba alina akabanga keyafunye nga tetunakafuna mwana era gemwavumbudde nange mumpenyi mwinako njaga gye mwavumbudde nange mumpendo engogolo obulago nange njagala gogola bulago nembuze Fredi konze kange ndembuze Fredi kale tutambula kati kyava agamba omanyi muzimu tubadde tutambula emabegakaawo najja n'atugamba mbwalabye omuzimu ennaku zeyani abalunga naye nga yenna ali kwa nkwakyo kati kyava abuuza ani abalunga ennaku zino ani abawa enjaayi abalunga naye okuva luli eri ekyamuliko kuva luli eri enjaayi mbwe ekyamuliko naku 3 bakira bukyanga omuntu omulaba nga obulago bumuluma kati mbu yabagambako mbw alabye omuzimu manyanga omusambwa simanyi omuzimu naye omanyi mutuufu kyokola nawe njo wadde ogiraba ekyami katonda kyava agamba nti oyo bw'abagamba nti yalaba omuzimu mutuufu naye ekyovudde olaba ennyunga yakyama aba ayogera nze ndaba bituufu naye nzikirira bwe nali nga mpita ntambula kumbe ono naye omusambwa yagulabako kutobazi wansi ng'owulira abantu abakawa bawawo mbwe yawulira abakaaba baŋoŋoota ate kapa ziruwa ezo kapa naawe bwe bakaaba bwe basirika bwe bakaaba bwe basirika bakuba omulanga bako omusambwa ennaku zigenderedde Keni tasobola kubanga mwana eyinza kubanga njaga nze nali manyi Keni yamize ki nkwakyo nendowoozaamu nti oba njaga oba nkwakyo omanyi bw'oli enkwakyo yasuzeewo eyo gye bayita bbaale etuga kati si nkwakyo ayinza okuba yalaba omusambwa tugende tumutaase ulyako n'awalala kyava agamba nti ye mugende mutaase mukwano gwammwe mujja kulaba nga mukiwulirako n'awalala kuno tulinako omusambwa ate ekituufu tugende mu ddwaliro oba tumutwala kyava agamba mumanyi
mugende mutaase mukwano gwammwe ateeka okuba nga kituufu aliko ekikyamu temulowooza mbu simanyi nkwakyo oba njayi kirya buli bayaye kakati ono yero nti omusiru tategeerirako ddala ate kati bwakwatagana ne Fred ketedda ku kyalo waliwo abagezi babano bagenda kuzanya ebyo babitaddeawo wansi mu kibira ebyo tebabidye gyebiri mu kibira bagenda kuzinga ndiba yaabwe bakuŋŋanyiza ebyayi kati baagala genda mu kibira basibe endiba yaabwe ejjo emyaka nga boogitegeera nga bayingira ekibira kumba ekibira muno omusambwa mwe gwasigala wano waliwo emindi waliwo akooto wano egwasiba enkanda era egwasigala guli wano gugenda maaso n'okukola ebyagwo gugenda maaso n'okungubaga gukyali maziga segawa yafa era nga gwali gwina okugenda maaso n'okukola revenge kwabo abakituusa ku segawa guguno egenda maaso bannaffe ababuwambo film production nga begaseeko kyotera film production be baleese kino ekyomulembe nyiniko yakatuumye eziga ly'omusambwa gukyakungubaga guba gukungubaga ono ye sega we yafa guli wano gugenda maaso n'okungubaga kati zireta abagenda osiba endiba omusambwa guli mu kibira guli mu nnaku zireeta abanoonya ebyayi we babiterese ogenda maaso n'okukola endiba ebyaliwa nabitaddeawo banoonya ebyayi birabawo okukiswa biri ne gubawulira guli mu nnaku yaagwo ne gweryawo kati emaali yaagwo neesigala kati ate waliwo n'ekiwaya manulaba ekikumi gwolabyeko 10 zerabyeko luwaya ono ng'akwata emaali nga babba ebintu by'omusambwa sente nga bazigabana firimu yiino kyava bagamba mba mutanze ebintu mu kibira ne mubikwatako nze mbavuddeko gwe basi ani abba omusambwa gubadde mu nnaku yaagwo mukambwe guno era buli akutte ku byagwo abaana gwabattirawo Buwambo Boys bwetu bibadde kutusaako nekyotera film production bwe walibayo akatundu akeyongerako awo era nako ndibanka kutuusaako naye nga bagamba nti webale kulaba era bakwagaliza embeera ennungi tusinkana ate omulundi omulala ze mbadde mukiibi kyotera film production Buwambo Boys bebadde bakutuusaako eziga ly'omusambwa awamu ne bannaffe aba Boss Red wali eri mu Damam ku +966 538 758